Bannange. Waliwo ino jjayo kati omusajja ono bambi mu fitting embulamu bw'omwana. Kubanga eri gyali anoonya ssente ate z'owa abaana. Kati gula ekirabo kiyise mu post office. Kijje wako wa boda akonkone ku gate. Gwomanyi wa delivery akubira agambe nnyabo sima ebintu bye wantumye mbireese. Omugambe kati omanyi kyobaokola waliwo omwana gwengendo sindikawo naye mugambe dadi yabimuweereza lwo omusajja abikuweereza. Omwana omugaye genda ku gate waliwo akonkona. Omwana atuuke ku gate. Omusajja boda amuwekera mugambe kino bakimpadde yegwe gundi. Nti ye kuliko n'amanya. Dadi wo ali mu Amerika yakimpadde nkikuleetere mu buto bw'omwana alowooza wa boda ava Amerika. Bannange. Omwana agenda kujja. Agambe mami dadi ampereza ekirabo. Bannange nawe beerako surprise. Akitingako surprised. Bannange dadi nga akwagala. Tugenda kuzannya katemba. Ayya. Naye lwaki omuzannya? Ssanyu lya mwana onaalifune. Naawe obufumbo bwe bubeerewo. N'omwana asigale ng'akyawa kitaawe ekitiibwa. Akyamwagala. Omugambe olaba dadiwo. Ali eri ssente azikola ate kati agula ebintu n'abikuweereza. Kati olwo bw'anaakomawo omanyi byagenda okuwa. So that dadi lwalikomawo. Experience ya dadi eyawukana aliwo nga taliiwo. Birthday abawaali ne bateeka busoda ne bateeka buki naye omwana ekirabo n'okwata mugambe tumukubire dadi yogere naye. Dadi mukubire omugaye dadi tewaweereza weerabidde birthday omwana naye naguze ekirabo kati amanyi gwe wakimuweereza so ssebo. Wefuula amanyi nti wakiweereza. Okubire dadi omwana dadi thank you so much nyanza ekirabo kyange. Dadi agambe wakyagadde kyakoledde kitya tikirungi. Abaali n'okukola refund. Dadi ajja kukuba esimu agambe bannange mukyala wange weebale omanyi neerabidde birthday y'omu. Akole ne refund. Omanyi kye bayita helper. Katonda yatondera omusajja gwe bayita helper. Ye muyambi we kye bayita okuyamba omwami wo. Naye omanyi gye ntandikidde. Naye omwami alina okukola refund. Atandikidde mu refund. Nange namakula. Kati kambabulire ku basajja refund. Abasajja ye muntu gwowa ekintu. N'akuddiza tabuza na bbeeyi. Akuddiza nga kisukka. Ayinza obutakuwa cash. Ne waliwo byakola by'olina okuvaliwenga. Omanyi waliwo kye bayita count your miracles. Count your miracles bale ebyamagero byo bikuyamba okukipinga okujjukira nti Katonda alina byazza kukolera. Ekeka akayimba count your blessing. Kati naawe waliwo ebintu ebimu by'olina okubala mu mwami nga ebimu si bya cash. Amazima waliwo ekyamagero Katonda kye yakolera yakuwonya covid nga takuwadde ssente. Onoonya ssente naye laba bwakuwonya covid. Kati kangereza abakyala. Nina mami wange nze mu mukulu emyaka gye kati obulwadde bwe oluusi myaka. Naye waliwo olwokeera ng'okusomoozebwa kw'ensimbi ekituufu tokulina. Olina okusomoozebwa okwo. N'okwata omusajja n'omugulira sokisi n'omugulira ettaayi n'omugulira akabokisa ku birthday n'omugulira obulabo nga sina birthday n'omugulira akatambaala. Obuntu obwo butinde bumusanyusa. Naye bw'obumuwa asobola okubutakuddiza ssente. Laba bw'omugamba mami mulwadde n'aduma. Misinde. Bambi n'abulwa emirembe. Agenze mu ddwaliro ki yeetaaga ssente mmeka mitwalo 3 sigalinawo kanzireete ne yeewola okakana asasudde emitwalo 8 mu ddwaliro. Wagula ebintu bya mitwalo 12. Laba bwakusasulira mu kujjanjaba nnyoko. Bukadde na bukadde. Obukadde. Count your blessings. Ekyo ekintu wali okibazeeko nti omusajja yakusasula oba olinda ssente wakosezza 15 akuwa 2. Abasajja balina engeri gye baddizaamu. Laba bw'ozzenga omugulira ebintu n'akuzimbira enju n'ova mu muzigo nga takuwanga 10 n'ekyo nga bakazi banno bali muzigo gwe toli muzigo. Ekyo wali okibaze nti akuddiza. Omusajja abeereyo n'agamba mukazi wange mukolere ki. Omanyi obwongo bw'abasajja busingo bw'abakazi. Tubeera tugamba he had to do it. Ati twalibadde mu muzigo paka last. Omanyi waliwo Katonda ebintu byakola kubanga ffenna tuli bitonde bye. Ne wabaawo ebintu byakola kubanga oli mwana we. Katonda waffe obulungi bwe bwe buno atonnyesa enkuba y'abalungi n'ababi kubanga byonna bitonde bye. Yes. Yabatonda abaagala. Naye asukka mu kutonnyesa enkuba eri omwana we ate n'abaza eri omwana we.
omwana we yekka yabaza mu ddungu si buli kitonde nti kibaza mu ddungu. Yes. Yenjawulo mwenna enkuba ebatonyedde naye waliwo enkuba otonya ku ttaka ne litabaza ne wabawo enkuba era etonya ku ttaka ne libaza. Kati ettaka eribaza lye ery'omwana we enaakutonyesereza enkuba omusana guleke kutta kubanga oli kitonde kye, naye n'atonyeza omwana omusana ne gutamutta n'ennimiro neebaza. Banjawulo omanyi waliwo ebirabo by'ogaba n'ogaba nga tolabayo wadde ka response n'akamu ogwamu amaanyi gyekali nange. naye omusajja ono waliwo lwakeera n'agamba kanzimbire mukazi wange alinza kukolera surprise ne bwetaba surprise ng'ali eyo ng'obusente bwonna bw'anoonya kuzimbira mukazi we mutwe gwazimbira mukazi we, naye ye musajja y'omu asobola okugamba sijja kizimbira ekikazi ekyo kanzimbire nnyange. Bombi basajja difference yeeyo njirabye. Tugende tugula ebirabo. So waliwo ebirabo. Wabawo mukamaawo lwakusasula omusaala kubanga asasula bakozi. Ne wabawo mukamaawo lwakuwa ebiri ng'awadde ekisaace si bakozi. Okitegeera ekyo? Kitegedde. Waliwo okusootula tula mu meeting ne tulya ffenna. Musumba n'atugabula abakozi. Muva mu meeting n'oyitawo banaga ekisaace sooka okwateyo ogumu. Oyo awadde ekisaace tawadde bakozi. Kati n'abasajja bwe bali waliwo lwabeera ng'akolera mukazi we. Kati nga tulina okya-appreciatinga kati abakyala tuyagala abaana baffe. Abasajja bakyalina ekifo mu bulamu bw'abaana. Wagenda okibawa kubanga gw'olina obudde. Nga tulina amaanyi mangi. Nze nina ssente. Waliwo ezimu ziva mu birabo, omuntu n'akuwayo akalabaawo, omwami n'akuwayo akasiimo, kubanga nga manyi okumpayo akasiimo. N'akuwayo kawa akasiimo. Thank you for being a good wife. Kati mu busiimo obwo ngenda olaba omusaala ampezezza n'akasiimo biki. Omwana n'ajja. Ala mami njagala gendako kugulayoko ku mmere kuki? Njagala genda kulyako lwayo ku kyavaazi biki ng'omwana omuto bambi agala ku chipsi simanyi mu milkshake. Nga nzira ne mugamba sirinaawo ssente ekituufu. Nakulaba ejjo bakuwadde se zaakoze dda tebabadde na mu budget. Kale singa ngamba luli ne kuteeka mu budget. Naye kati nawe nina kuba mu budget. Nemugamba ebintu mbi budgetingira. Kati nawe sigenda kulyayo ko KFC. Nemugamba iye. Anatera ofuluma ekisenge mulindi. Ng'atuula amuteega. Ayita tyogenda saa mmeka ku church? Of course afulumya aligenda ku church. Ngenda ku church. Nakofiseka kwatireko ku nsawo. Amukwatira ensawo paka ku mmotoka. Kale musibe bulungi nadimade nsaba kugulayoko ku chips. Ng'akwata ng'amuwayo emitwalo ebiri. Nze nakirabye dda mbalingiza mu ddinisa ng'azimuwa nemugamba akuwaddeyo mmeka nti ampaddeyo nogamba mpaka kk'ettaano. Naye mami gwe nawe genda omusabe ezizo atajja kumpa olwaleero. Otafissa kuze mmere era otera ofissaako. Nze nawininze dda. Olina bondi gy'otaddewo wali akimanyi eri nayo basabayo sinza azirina. Tompitamu kufuna kuva eri. Taatawo lwaki tomwetuukirirako? Lwaki omutya? Waliwo abaana nga tubatiisiza bataata baabwe balina oyitamu ffe tusabe. Daddi omwana mugulireyo konno ku chips baludde nno nga tebazirya. Kati abaana ne bawulira nti bw'otasaba tebafuna. Kati lwoba toliiwo tebalya chips bakumiisinga. Mami okomawo ddi bannange nga tuludde okulya chips wootali temufaayo ba sweet kasita nkomawo bwenti nga muziddamu. Lwaki tubagamba saba taata waabwe? Bakyala tujja tamanyi nakumanya nti bazaagala. Era takimanyi nti byoyogera oli mu kumwonoona maaso g'abaana. So oluwonko ogenda sanga nga mulaavu eno mu bondi ate abasajja bambi basuuliddwa kati awe mufuna ebizibu mu maka. Bagamba awalana awerekedde akubanja. Abaana bulijjo taata tabawa tebamusaba ne fees gozi bawa batandika olaba mami abonaabona. Kati mami bw'ava mu maka galo lwaki tetumulwanirako nga yatuwa buli kimu. Kati bw'ogenda n'obakaabira munnange taata wamwankuba biki bambi balaba favorite waabwe abawa buli kimu.
of course si ntalo nti bakyawo oli nawe bakukyawe nedda awo tewali lutalo naye nabo balaba bambi yeggwe buli kimu kyabwe olinga kati laba ku graduation y'abasajja si bakaali omwana natandika okuwa speech mama obuzigane butandika bambi omwana bwalaba mami we ngakaba najja n'akuwa haga mami wange ono gwe mulaba bambi ne yeerabira ne daddy mama buvunaanyizibwa bw'oyita daddy bannange daddy sooka ojje wano singa tabadde daddy abaana bano omusajja alina embala ya mukama tagenda kwewozaako kubanga amanyi kyali obuvunaanyizibwa yamanyi buvunaanyizibwa bwe nga katonda bwamanyi nti obuvunaanyizibwa bwe kutulabirira nga bwaliisa ebinyonyi atubuuza kati ffe tetasobola ebinyonyi ebitasobola nakweyigira mmere kati waliwo obuvunaanyizibwa atuliisa lwa buvunaanyizibwa nti yatutonda era tagenda kwewozaako tagenda lwanira kifo kye because amanyi kyali abakazi bano byolaba balwana tuli bakazi mutuwa ekitiibwa kubanga omusiru yalina okwerangirira nti mugezi abagezi buli mukazi musiru yayimuka n'agamba ndi mukazi biki mumpe ekitiibwa because you failed omuntu amanyi kyali tayogera waliwo mukazi atambula nga teyeetaaga kulangirira nti ye mukazi we abakazi nga tebeetaaga gamba oyo ye gundi ne wabawo omukazi alina okwerangirira nze gundi oyo temukimanyi nti ye bba wange ne wabawo oli ng'ayitawo buyisi because akimanyi kyali kati abasajja bamanyi kye bali tebaleekaana yogera byo gw'omanyi bwona okowanja kuwa fees bwona oyagala okumuzzaako jja wange nayinawo osoosowaza abasajja n'oyitirira katonda yebasoosowaza be yasooka oleeta mu nsi katonda bwe yaleeta omusajja omanyi kye yakola yatunula ddayo osome Genesis olabe engeri abakazi gye bajja mu nsi homework ebisolo byali byonna atonze ekisajja kikazi nga buli kimu byogera bisobola ozannya byonna osanga embwa ensajja n'enkazi nga zizannya Adamu ng'ali yekka. It's not good. It is not good for man. It is not good. Abakazi ekyaleeta abakazi because it wasn't good, not because you are needed by the way. It wasn't just good. If it was good, it was good. Temwandize Adamu singa yali tali born. Sikiwa nti Katonda yandirabye nidi y'okuleeta omukazi tukkirize. Katonda yasosoza omusajja naye agenda olaba. Kati tugeze pastor atudde wano. Alaba omukozi w'ekisaa kye. Nanga bambi kisaa kye nga yebowa yekka mu show. Bambi kisaa kye. Katumuteereko omulala. Tugenda olaba kisaa kye akola ne buufa. Kati ufa laba bofuna amalala nga bakuleserwa kuba kisaache ali lonely nesinga kisaache alaga nti asobola okukola yekka we don't need you